Ekitongole kya KCCA kitegeezezza nga bwe kiri mu kaweefube w'okumalawo endwadde ya mukenenya mu kibuga Kampala ng'omwaka 2003 tegunnatuuka. Kino kiddiridde okunoonyereza ekitongole kya KCCA kye kwakola okwalaga nti omuwendo gw'abanna Kampala abakwatibwa mukenenya mu mwaka gwakka okuva ku 16,200 ne gudda ku 8,300 ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Mu ngeri y'okumalawo mukenenya mu bifo eby'enzigota, KCCA egamba nti yakolaganira wamu ne minisitule ez'enjawulo okuli ey'ebyobulamu, ekikula ky'abantu n'ekwasisa empisa, kusala amagezi okulaba nti ebikolwa ebyanneekolera gyange birinyibwa ku nfeete mu kibuga Kampala. Tetusobola gikwata Africa nga KCCA, tulina gikwatira wamu ne ministries ezikwatibwako okugeza nga ministry ya health, ensonga eno ekwatibwako nnyo y'abamalaaya, ministry eya ethics and integrity, ensonga eno ekwatibwako nnyo. Tulina kukwatagana ne ministries ezo okulaba nga tulwanyisa obukizibu ky'abamalaaya, kubanga kyo kituufu bw'amalaaya busaasaanyiza nnyo akawuka ka siriimu. Bano bagamba nti bandyagadde okulaba nga basaasaanya enjiri y'okwewalamu mukenenya mu bitundu ebitali bimu naye bafuna okusoomoozebwa olw'obuyambi obutamala, kubanga n'obuyambi bwe batera okukozesa babujja mu bitongole by'obwannakyewa ebibakwatizaako. Wabula bakubiriza abantu okwettanira ennyo kubanga okwekebeza n'okujjanjabibwa mukenenya kwa bwereere. Beeyunira amalwaliro gaffe kubanga kati amalwaliro gaffe agasinga n'ategetali gaffe mu kibuga wano bifo bingi gye bayinza okukeberera. Twongera okuyita mu mukulembeze okusaba batuukirire gavumenti eyongere amaanyi eteekemu ku ssente, kubanga ssente ezisinga mu HIV okutuuka leero ziva mu donors nga kati Infectious Disease Institute, Interaid, naye nga gavumenti gyeteekamu kitono. So twagala abakulembeze okuyita mu bakulembeze baffe twongere okubasaba batuukirire bekikwatako mu ssente, bongeremu ku ssente. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, Amalindiri.